biseera ebyo lwe twali mu kyalo, mu mbeera etegombesa, omutali future nakamu, naye twalemerako nga tulina oyo mulwanyi waffe, natamegwa tamegebwa. Kyova olaba otusanga tusileyinga, ensonga lwaki otusanga tuyimba. Weebale Yesu otutadde ku maapu, katweyagale otutadde ku maapu. Weebale Yesu otutadde ku maapu, katweyagale otutadde ku maapu. Nze siryolabira emikwano eŋŋanda lw'ebyagenda, Yesu yasigalawo nambudabuda. Ono kiddukiro kya Yesu ayamba abaavu, akwata eyali omubbi namufuula pasita. Ndabye ku muntu ajogebwa nga mufuula minisita, tasosola mu batasoma jangu nga bw'oli. Bwe yatula linnya lye olaba amaanyi ge, bwe yatula linnya lye olaba amaanyi ge. Weebale Yesu otutadde ku maapu, katweyagale otutadde ku maapu. Weebale Yesu otutadde ku maapu, katweyagale otutadde ku maapu. Yesu teyabiganya, yatuyirawo omubiri. Ffe abali abageto atufudde abakabi, bakasaati kamu kali twambala ne tunyuma. Abali abagumba laba babuusa bubebi, abali abokagere mama kali tunyoola ku nkata. Weebale Yesu otutadde ku maapu, katweyagale otutadde ku maapu.